against your own self, because they're going to destroy you. They don't care about your future. I'm old enough to know that many of my friends, those that were older than me, my age mates, and even those that are younger, they've used them and destroyed them. You've seen Katoma Sege, you've seen Zebula Manda, you've seen Sobi, you've seen so many young people, so many ghetto youth that are used and then destroyed. Those that have ears should listen, and those that have eyes should see. We've also seen shameless people like Ewan Madina and Sereko and Misa Kabanda. They think they're laying strategies, but they continue to expose themselves. And to you, the young people out there, watch out for these criminals and deal with them through the vote. Finally, comrades, on that matter, no, I have to mention also that we have information that the GISO in Yombe went around confiscating nomination forms of NUP candidates. That is what this regime does. But that doesn't stop us, it makes us stronger. It even gave us an idea, which I want to declare now, that all those that were nominated under NUP across the country, and all those that didn't even get the opportunity to be nominated, but they were processed through NUP, I'm hereby appointing all of you to the task force, the National Youth Task Force of the Protest Board. You are our first line of leadership. You are our youth leaders. Because you showed up for leadership and we processed you. You are the true youth leaders who represent the people. The other ones are only representing Museveni and his criminal regime. So you are our first line on the protest vote. And we're going to connect with you and work even harder through our youth leadership. Basebo Nebanyabo, njagadde okosa omukisa guno si kwongera kubyenyamiza naye okwogera kubibawa amaanyi. Okusookera ddala nze njagala okubyozaayoza mwenna okuyita mu kulonda kuno. Bino ebya New Vision byeyogerako. New Vision yafuuka propaganda tool. Nze njirabidde ebbanga ddene naye amaanyi gaayo gaggwaawo kuba kati abantu bali free, social media yaba free nga dda. Biri byadda ebya New Vision bwe twabeeranga ba artist nga New Vision bwekwogerako bulungi olwo gwaliko. So nga mulina kufukamira New Vision. Nowanda ebiseera bingi byatubalanga abantu abali talented basigala bali wansi. But not anymore. New Vision ya reducinga yagwamu de ekitiibwa, yagwamu densa, yafuuka poko wa Museveni na family ye. Tena kyegamba bannayuganda. Kukola bahandi pikinga bandi pikizi nagamba ani asinga okwombeeka toze Idoni Wanyama kati gwe okulya New Vision. Ebyo tebikyalya bannayuganda. Eryabeerange eggulire ly'eggwanga bwe liba lisobola okufulumya eggulire nti NUP ekkooti yagimiriza okutambuza emirimu gyayo ng'ate balimba andi gwe musubire okubawa ekitiibwa. Kati mwafulumiza opinion poll yammwe kale naye nammwe mwekimanyi ebaswaza. So njagala kubagumya mwenna New Vision ye mugirabe ng'etaliiwo kubanga teriiwo. Tetalina kyegamba. Muli free buli omu kumwe mwenna mawulire, era amawulire gasobola okutuuka ku bannayuganda bangi nnyo. Mwe mwebuuze etunda copies meka. Eno generation ndala nnyo tosobola gikontrolingira ku zintu eno lino lyeggulire ly'amaanyi. TVs na radios meka zemmanyi nga mwe muli nezaffe nga tebakyatucyaza natukyaza kyemugamba byetwogera tebabiwulira, kyemugamba eggwanga tekiwuliriza. Kati wali twabaawo dda eno revolution eri unstoppable. Twabagamba mutukulembere oba mutugoberere oba mutuviire mu kkubo byonna byabalema kati twabatomera ne tubayita namwe twabalekaddeyo mabega. So don't waste your time with New Vision. It is inconsequential. Basebo ne bannyabo njogeddeko nti gwe mulundi obukulembeze bwaffe obw'abavubuka wansi wa Honorable Kabuye ne badeputies be ne basoose okwogerako nabo era tutandikidde mu mbeera bwetyo kuba embeera gye tubaddemu ebbanga lyonna
ne tubeesiga temujja tukulembera kuba tumanyi ensi eno Uganda emiridde ku bavubuka yemu ku nsi esinga obuto mu nsi yonna. Amaanyi gaffe galimu mwe abavubuka. Njagala nnyo okubayozaayoza okwenyigira mu kalulu kano akabavubuka. Tebyabeeranga bwe biti nga NUP tennaba kwesobolayo. Eno ensonga yabeeranga ya NRM nga babalonda bulunzi mu famire zaabwe. Ani omukulembeze wa NRM oyinayo abavubuka eyo ne babateeka ku lisiti bakubira bwe bakyogeddeko bakubira bukubizi ndigwe omukulembeze w'abavubuka. Ebyo byavaawo dda. Kati bapanikinga tewabasanganga nga bapanikinga. Kati budget evaayo nnene nnyo ya kumakinga sure baba akalulu k'abavubuka. Era ne mu kukabba ne kabalikanga bonna tubambudde nga bali bukunya. So tetuli ku level gye twagala kutuukawo, naye we twali si we tuli bassebo ne bannyabo, era tetusigala we tuli.